agenze mu bugingo mu Qur'an teriyo kubanga terina ntandikwa na nkomerero. Qur'an byonna njagala amategeeza ekitabo Qur'an. Ekitabo Qur'an kigatta ebitabo byonna by'omanyi kubanga ebitabo tulina Zabur, Injiri, ne tubeera ne Tawrati, ne tubeera ne Qur'an. Ne Qur'an kyekitabo ekigatta ebitabo byonna. Bayibuli eri mu Qur'an, Zaburi eri mu Qur'an, Injiri eri mu Qur'an. Bugingo nkusaba va ku kitabo kya Allah. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Mikwano gyange abasiraamu, newankubadde nga babayita baddu, naye waakiri nandisabye mu butuufu mufumiitirizeemu era mulowooze. Omusajja alemwe kubatuuzaawo n'abafaananya ng'empunzi oba ababunzibunzi, nadda mu kubalimba nga mulaba nammwe ne musirika. Omuntu ayinza atya okugamba nti akamyu ke kazaala enjovu naawe n'okkiriza? Oyinza otya okuba omuntu omukulu, omusajja n'akugamba nti nasanze akayongeza nga keetisse trailer, naawe n'osigala ng'ogombeza amagulu, enjala n'etuuka okukuluma ne weeyayuuya nga towakanye newankubadde okumubuuza nti kyasobose kitya? Musajja mukulu agambye nti Bayibuli, Zaburi, Tawurati byonna biri mu Qur'an. Bw'atyo bw'agambye. Naye weewuunye nammwe ne musigala nga mukikkiriza era nga mulaba nti kituufu era Allah yamuwa okumanya. Naye ne mutalowoozaamu kisoboka kitya Bayibuli eyina ebitabo 66 okubeera mu Qur'an nga n'ekitabo ekimu kyokka ekya Bayibuli kye bayita Zaburi kisinga Qur'an obunene? Ddala kisoboka kitya? Kubanga Qur'an eyina essula 14. Zaburi yokka ekitabo kimu ekiri mu Bayibuli kiyina essula 15. Kati kisoboka kitya? Kyenkugambye nti omusajja ali mu kubagamba nti akamyu kazaala enjovu, nammwe ne mutuula ne mukkiriza era ne mugamba nti Allah yamuwa okumanya. Kati bassebo ne bannyabo, mikwano gyange abasiraamu, manyi nti mweyagaliza nnyo, naye muve ku bikwate, balekeraawo okubalimba ebirimba ebirabikako nammwe ne mubikkiriza. Bwe batyo bwe baabalimba nti omulembe guno gwa Muhammadi ate nga mufu. Gwali olabyeko omufu akulembera omulembe? Bwe batyo bwe bazze babalimba nti Muhammadi ye Mwoyo Omutukuvu ate nga mmwe mwennyini abamala okuga nti Muhammadi ye Mwoyo Omutukuvu, obutukuvu bwokka, ate n'omala ng'omusabira essaala Allah amusonyiwe byamwonoonekako, amusonyiwe ebibi bye. Allahumma salli Muhammadi, ayi Allah saasira Muhammadi. Naye ng'omusajja yakamala okugamba nti Muhammadi ye Mwoyo Omutukuvu, Yesu gwe yalanga oba gwagenda okuleka. Kati mwetaaga okutuula wansi nga babasomesa bwe mulowooza, wadde baabagamba muli baddu, naye waakiri mulowoozeeko okusingako awo. Ogambe naye ono omusajja byayogera ddala bituufu? Bwe munaafumiitiriza bwe mutyo, mugenda kunoonya eddembe gye liri. Mujja kujja eri Kristo Yesu, kabaka w'emirembe, abawa emirembe egy'omu mutima. Naye ekintu kyammwe kifu kyakupangirira. Aya ekyababuze nga egamba nti Muhammadi baamukomola, ekyagaani. Nalabye abavubuka kaakati badduse mu zinunula, bagenze ku streeti z'e Makka ne banoonyayo ebitabo by'abasajja batontomi, kubanga ye omusiraamu bw'omusomera Oluwarabu amanya nti ekyo kiwedde. Naye bwe tugamba bwino tutegeeza hadisi eriko omulyango, eriko hadisi namba
n'omuwandiisi. Tetwagala butabo buno buzinunula, tetwagala bukisumuluzo bw'Abawarabu, twagala bwino. Muhammadi ani yamukomola? Full stop. Kasita mutuwe ekyo nange ndi ready okusiramuka.